Omusisi wa chapati yenna bw'oba oyagala chapati zo zitambule ziggwewo mangu genda ku dduuka lyo oba ku mudaala gwo oteekeko akapande akagamba nti bw'ogula chapati 10 ofunirako Rolex, bw'ogula chapati 10 tukuweerako Rolex. Kati omuntu wajja n'agula chapati 10 ezo kwezo chapati zennyini jakemu okubireko G obeere ng'oli mwongezza. Ayinza okubanga fundi ng'agulira bapoota kati ye nga yayagala okubeera ow'enjawulo, eyo Rolex eba yiye. Ayinza okubanga bossman agulira abakozi be naye nga tayagala kubanga bakozi, ye afuna ekyenjawulo. Kiba kitegeeza chapati zigenda kuba zitambula butambuzi. Naye leero saze kuwa magezi gonna. Leero nzize kwogera ku nsonga lwaki opposition yakubiddwa hands down mu kalulu k'abavubuka akabadde kabindabinda. Ekisookera ddala ebibiina byonna wano mu Uganda tebiina democracy. Nkiddamu, ebibiina mu Uganda yonna tebiina democracy. Kitegeeza abawagizi b'ebibiina tebalina attachment ku bill of recent. Nabagambye democracy kigambo kya Luyonaani ekitegeeza people power, kiva mu kigambo demos ekitegeeza abantu, power amaanyi gali mu bantu, abantu nga bebeesalirawo. Kati ekibiina ekya NUP kye twaligambye nti ye opposition esinga amaanyi kirinamu enkola ereetera abawagizi abali staunch nga si bebeesalirawo kwani agenda okubafulaga beyala. Kitegeeza omuntu ayagala ekibiina tagenda kuba ne moral. Kale akalulu k'ekawempe mukajjukira, amazima gali nti amagye gakuba abantu ne galemesa abantu okulonda. Naye era bw'otunulatunula n'olaba n'opima, turn up yali ntono kubanga waliwo abawagizi nga bo ng'omuntu waabwe bw'abeera disqualified mudu y'okulonda efa. Kati ate tulinamu n'abantu abeefuula ab'enjawulo mu kibiina abalowooza nti they deserve special care. Bwe kuba kwekalakaasa nti fuutu soja yalina okufrontlininga, ne baasa kamera ne bamusiba ne bamukuba. Kyokka mu biseera by'okufuna kaadi obwa DP block oba abantu abamu ne baba nga ate be bafunye kaadi naye nga tebamanyi bulumi bw'abawagizi bwe bayitamu. Abantu babawamba, abantu babakuba, babasiba, abantu babalemazza. Kati bw'otateekawo platform ereetera muntu kugamba nti yes kanneelondere fulaga beyala wange, kati protest vote ebegenda kusoboka etya? Take an example. Lubaga South abagala kaadi bwe babeera nga bali bataano, 5 people, notawa bantu ground beelondere. Kitegeeza kwaba abataano bw'olondako omu, abana bayinza obutali actinga naye ate ne bafuuka inactive towards the party operations oba the party services. N'agenda n'asirika n'agamba sigenda teekawo mbeere complaininga eyinza okundabisa, naye n'asirika. Naye bw'obawa ground n'omulonzi yennyini ne yeerondera n'agamba nti ono ankwatire kaadi, yes, kitegeeza n'oli gwe bawangudde mu kamyufu agenda gamba okay, kankuuma akalulu ka pulezidenti, bankubye nzikirizza. Naye kati bw'abanga omulonzi yennyini taweereddwa powers kwerondera oyo gw'ayagala n'omulondera bulondezi, olowooza oli abadde kumbiranye anaabeera n'eribidi eyirawo ekibiina omubiri?
Manuel Moses Senyonga, aspiring Lord Mayor 2026. Londa Senyonga Moses.